Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale abasibe kati mukomere Luzira beekubidde endulu mu kkooti etaputa ssemateeka nga baagala kkooti eno esazeemu etteeka eriteekawo kkooti y'amagye eryayisibwa paalamenti gye buvuddeko. Besigye ne Lutale bayise mu pulida waabwe Erias Lukwago era nga ku nkya ya leero no yataddeyo omusango gwabwe mu kkooti etaputa ssemateeka gusobole okuwulirwa. Besigye ne bane bagamba engeri ey'akafubuto k'etteeka lino gye lyaleetebwamu mu paalamenti ni gye lyayisibwa n'engeri ey'amangu Pulezidenti Museveni yalisaako byali biragira ddala nti nno waliwo ebibulamu nga bangi tebeebuuzibwako kwaba balina okuwaayo ebirowoozo byabwe. Empapula kati olwaleero tugufayirinze wano nga twemulugunya ku nsonga nnyingi obanga Dr. Besigye n'Obed Lutale beemulugunya ku nsonga nnyingi. Embeera gye bayitamu yonna mu General Court Martial bagitotodde wano era nga bennyamivu okuba nti General Court Martial yakomezeddwawo ate nga twalwana olutalo mu musango wa Kabaziguruka nevaawo naku z'omwezi 31 omwezi ogwa January Supreme Court yagamba nti General Court Martial n'amateeka gaali gagiteekawo okuwozesa abantu abatali bamagye kyali kimenya ssemateeka. Kati ate bano bakomyawo kyekimu abamemba ba paalamenti etteeka ne balikomyawo kumpi nga bwe lyali era bwe lyakomawo. Pulida Lukwago ku lwa Besigye n'Obed Lutale ng'ebirayiro bye babikoledde mu kkomera Luzira bagamba ekya kkooti y'amagye n'okusigala ng'ewozesa abantu ba bulijjo nakyo tekijja nga essaawa bisazibwemu. Tulina obweraliikirivu, mulimu abantu bangi abali mu General Court Martial akaseera kali ku musango gwa Kabaziguruka we gwasalirwa ne balagira fayiro zireetebwe eno ezitaleetebwanga n'okutuusa olwaleero bali eyo beebase bavundira mu makomera bali Luzira bavundira eyo. Dr. Besigye alina obulumi aluma obugigi era ne buli lw'oyogera naye alaba wali abantu abatatwalibwa mu kkooti nga bavundira Luzira nga babagamba balinda Brigadier Tukachungulu atandika okutuula obbawozesa. Ekyo ye ng'omulwanizi w'eddembe nga kimuluma ne Ssekuluma yenna. Kakati n'ekirala era ekikirimu kwe kugamba nti era abantu ba bulijjo bajja kuwozesebwa mu General Court Martial. Ekyo kya bulabe kubanga ssemateeka yakigaana. General Court Martial yina kuba disciplinary committee oba kakiiko akakwasa empisa abamagye abasiiwuusa empisa. Bano bagamba era bawakanya ekyabamemba bonna abatula ku kkooti y'amagye kubanga tebalina busobozi buwozesa misango gya nnaggomolo egisobola n'okulagira omuntu okugenda ku kalabba ate nga n'ekirala bakyali mu magye tebalekuliranga nga kale balina okukola ebiragiro byabwe bino nga kale emirimu gyabwe bagikolerera bagoberera biragiro biweebwa omuduumizi w'amagye. Tekateekeddwa kubeera nga kkooti bwewozesa abantu ba bulijjo ne bakomyawo akawaayiro akagamba nti singa bakusanga n'ekyokulwanyisa ekiteekeddwa okuba mu mikono gya UPDF gwe basobola okutwala mu General Court Martial oba singa ozza omusango ng'oweekobanye n'omuntu nga ye w'amagye era basobola okuleeta mu General Court Martial. Ebyo bye byali mu tteeka ekkadde ate era bye baakomyawo. Etteeka eryo kati nalyo tuwakanya ne sekuwakanya ekya mu Brigadier Richard Tukachungulwa ne banne okubanga be batuula ku General Court Martial tebalina busobozi bwozesa misango egyo gya nnaggomolo. Tebalina busobozi bugamba nti basindika omuntu kalabba nga obuyinza bwe babawadde era n'ekirayiro kye baakuba era ekiri mu tteeka lyabwe bagamba bo bajja kutuula ku kkooti eyo era ne bye bagenda okukola nga bisinziira ku biragiro ebibaweebwa mukama waabwe Commander in Chief of the Armed Forces kati ye General Kaguta Museveni. Wabula Besigye ne Lutale mu kino baagala omusango guno gwanguyirizibwe mu bwangu kubanga bangi abavundira mu makomera Luzira nga ababase bagamba balinda kkooti eno etandika okukola. Ekisooka etteeka lino eppya paalamenti lyeyayisizza kwe kusaba kwa Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale bisazibwemu. Ekyokubiri General Tukachungulwa ne banne babayimirize obutawuliriza misango gyonna giriko ba civilians oba abantu ba bulijjo bakenga bagenda kubajaasi bannaabwe. Ekyokusatu kwe kukangavvula abo bonna abeekobaana okukomyawo etteeka lino kubanga kimenya ssemateeka.
kyokka Besigye ng'ayita mu bapuliida be Balukwago agamba bakitegeddeko nti waliwo n'olukwesikwesi olukolebwa okuddamu okuvunaana abantu bonna abaggibwa mu kkooti y'amagye baddemu babavunaanire mu kkooti eyo ne fayiro zaabwe ziweerezebwe eyo kkooti eno ngezeemu okukola. Omwaka ogwedde Paalamenti yakola ennongoosereza mu tteeka eriteekawo kkooti y'amagye wakati mu kisika omugwa mwe kyakkaanyizibwa nti kkooti eno esobola okukozesa bonna abasangibwa n'ebintu by'amagye ne bwe babeera si bannamagye. Kyeyune nno William Lwanga, Beg Television.